bemanyi baba malala yazuura bino mu bisanja bisatu yazuura bino nti awo okutewafu ate wajjako wano mulanga abatasaaga zino channel zolaba ez'abadokita n'abamu abalangirako obulango batya. Hello ladies and gentlemen, welcome to Kayo Wisdom official page ku Flashlight ne Point Media. Fatalia that's my name eraga bagala nnyo bamikwano ena gye musinze okubanga mutwekkanya ngamba mugamba bannange wali ghetto parliament tubeera ewali kiro bannange. Thank you guys for loving us, abasharing, thank you so much. Bangamba nti abantu abasharing basinga n'abaliking. Nenga guys mukola kyamaanyi gobuli kyonna kyokola you like or you comment, we appreciate really. Thank you so much. Yes, no zamchandaba appearance in Charlie Kabid government on Wednesday. It was my birthday that was celebrating about like those who wished me. Thank you so much but dear nenga mbagala nnyo kyemba manya musikirize ngende balete abana bano batweyaje ate oluvanyuma nkomewo mbabulire emirama gy'onakola gye twagala babe nga boogerako ntandikira wagwanda abatulabe bannange tubagala nnyo abali ku Flashlight, Kayo Wisdom official, Point Media, Jamiru there. So bampita Prime Katero chairman we manga eke kabaka uzinege mubi benyamfide ate owengulu ajja kujja naye simulabako abatulaba mwenna mwebale nnyo yonna gyobosinzidde mwebale tuzaamu maanyi naffe tubaagala nnyo n'ensooka okutumirako Jamiru kulika yettaki ndowooza gwe tubulya ku byalumbuyo bulungi kuba kati gwe kitegeeza bwino omuyina bulungi amanya n'eddoboozi nsigadde ndi omu pimpina mutima gwa Bobi Wine musaayi gwa Bobi Wine buli kimu Bobi Wine. Kale mukulu nze ku Point Media sali mu official checho kachimala oli smart olwana okwambaza bino mbikola nga byanfuukira bizibu kinyiga ku mutima n'abala basinga babibangenderako olaba ndi mufuna mpola naye mbikola bwendi katolo nafunamu abana bageto mukulu ku maski tenagamba nga maski ojijjangako anti munayo obulwadde bwali butulumyeko kati tubumanyi obulwadde tubumanyi kati wotamala kwekuuma bulungi tosobola bwaluma bwana omusajja si mwangu wali ku keke essanyu lyali limutabusi naye kati ayogera alinga atayogera anti labayo ekisinga okumpomera ennyo keeki z'egundi za birthday zinyo kyokka nze eyange sigikuzangako eyange yayitako naye nga amannya bampita byanca buuza ku bantu mukulu yo stole kinaye Kimumbasa Forever Reminishkate presenting Samuel Dubai nkutumiddeko Mama Mariam Ekata wagamba otulaba nnyo n'ngamba bagambe bonna abo nti tubalaba Samuel Dubai as salute brother. Yes. Bannayuganda bannange mwenna abalikinga video zaffe abasubscribing Point Media, Kayo Wisdom ne Flashlight mwenna tubasaamu ekitiibwa tubeeyanza n'ekirala omulala subscribing gwe buliwo subscribing foba otwongera amaanyi kubanga ffe tukuleetera ekiri ku bulamu bw'omwana wa ghetto yennyini okitegeera wano we wali waaka tuleeta accurate precise ate nga tuleeta information yennyini amanya nze Basha era mbasaba nnyo mu subscribing n'abatuwa support mwenna tusima bi nga sinaba kwogera ko luvannyuma lw'abaana bano okweyanja njagala abantu abali ku kamera Wood ne Jamiru njagala munsikira ekifaananyi kya Salimu njagala mulabe Salimu nga ngenda okwogera ebigambo bino nga kamera ekagwesika ate nkoze ekibannaye omanyi Salimu alina ekintu kyeyagamba ku birthday yange simu yayonooneka so anyone ng'osobola okukola anything oba ng'osobola otuwayo ekintu kyonna ekitolo tetulina oba ku iPhone oba ku ki tolina batuwa smartphone ffe tugikkiriza omwana tumwana asobole okusharinga ebintu insha Allah bana mbasaba kabanji bana kano siya kakundulira msajja sirangana ku video ze tukola ningiriza kuza basajja nalo kagamba ate kuli data nogamba iyi singana ngamba nayo so kwetera ko data naye afati yanze neyamye singa Salimu bamuwesemo data wange nja mumuteranga olinaku nche yamye
ensaba bagenda omufunira akasimu bamufunira agenda okukamunyigira agenda okukamusomesa kubanga simanyi obaana akasoma ate alina soka kusoma bannange ensaba yenna oba olina katono oba olina kanene bane munkwatizeeko namanyira buli ssaawa tulyu era nina n'ogulyako ekitabo nga mpandiika wali nti leero nagenze mu settings ate nga nkimanya abantu abaleeyo musobola kubanga twabagamba with anything ate together we can gwaka nti konako olina kano sogamba fati nze nkuwaddeyo kano mpaka tunasonda essimu y'omwana eyo ebe ng'ekoretya ng'eddawo nenga bannange ebyo ntose nebiteeka ebbali twongera okungubagira comedian munnaffe eyafudde olunaku lwejjo abadde akola ne MC Godigodi yoyo babo ba comedian ikyogamba tomumanyi ne Katero bamuyita Izedi twongera okungubagira familia ya Izedi bambi yatuvudde ku maaso olunaku lwejjo nenga kansa yamuse Mukama tusaba akusaasire ate akusaasire leero keki naye mukungubagire ndi kubanga lye batulugulunyiza twali tumanyi bo tebafa tonabimanye biri mu ggwanga naffe tukubagira bakungubaga ebbanga lye batulugulunyiza twali tumanyi nabo tebafa kyokunyonjaga ye Kampala eyawukana ku yeeriwa gye yali abalwana ne Somalia eri banywanga bisubi emwanywedde yaddala nekwata omusaala banne famire ya Lokeki kitalo nnyo kitalo ddala naye simanyi kwegamba mulimu famire kale gira nekulumamuko ku muti ate olaba njogera bibi ngambi kwegamba mulimu famire kwegamba eruzinga omuntu n'ogamba yi bannange ate ne mubaamu eruzinga ne mutalumwa kati tulina famire gye tulinda Ati alabano tojja kolanga bibi abantu bakusiime. Era byowulya wano abantu abasinga nga bagamba bapepa wakibalwana nti muzeeyi tetwagala abantu bayimbi bakube mu nnyimba tetwagala ntanayo bantu bajenyinyalo berenga ba president bano be balekawa okitegedde kati kyekyo kale balwaki nti naffe twabali ffe twede tumeti nabo memory card za basobola ziformattinga kubanga ezaffe baziformattingidde ebbanga n'emikwano gyaffe ne babatulesa nenga saga nga kyekyo nawo Katonda kyatandise okukola mwanga akwata waggulu akwatira eddala ewasooka kale bagamba yagamba omukulu nagamba tino abali sumanya abatajeno katumba amala babadde bagezaako kola we take them out of what action nagamba bamusanga ku sapati sapati siika kale ngayo tuvuddeyo omanyi tubagamba nnyo nti wano ku Ghetto Parliament oba Kayo Wisdom official page oba ku Flashlight twaleetawo ekintu ekyenjawulo kubanga buli tubeera muno omuntu oba ng'obugezi like tulina ebintu bye twogera kale nebibako engeri gye bikugiramu obwongo but twabaleetera show eyitibwa Sex and Talk genda oginoonyeeko munnaye obe ng'okkakkana obe ng'omanya omwami omukwata otya bannange so twabagala byonna tujja beera nga tubibakolera naye nga otherwise mwena abanjagaliza amazaalibwa malungi mwebale nnyo mwebale ddala kangende ku point eyatulese wano yes olunaku olwaleero omukulembeze w'eggwanga President Yoweri Museveni yavaayo n'ayogerako eri eggwanga naye mu kwogera alina ekintu kyatakesa n'agamba buli musirikale bano abakafyu abaki tebaddamu kuba muntu wadde n'okumusongamu bw'ati wadde n'okutta wenjagala olunaku olwaleero abaana bano tutandike nga bakubaganya ebirowoozo bambulire what do they think kinaakolebwa kinagenda mu maaso President yayogera kyekyali ekituufu sokolindeko kikigigu katandikire newabyaki kubanga mwena katandikire eno lyakyabijagamba nti Muzeeyi Museveni okuvaayo okwogera ku nsonga ya security kuba yajjanga azze okwogera ku nsonga ya security yokka soko veeyo ffe twasinga gye yali ataddeko nnyo obwongo yali security mukulu Museveni mumulaba bino ebintu si gwe mulundi gwe yakabiraba naye kyovola yajjayo empapula n'akola ki n'azibalagamu yatandika okuwandikira poliisi kale ebibiina ebyaki ebyobukuumi ebyo yatandika obiwandiikira myaka nga 3 emabega owulira naye nga kyeyeerabira okumanya muli ye nga ye kiringa wonaazaala omwana n'omuzaala ng'ate gwe yamuzaala gwe yamuwerera gwe yamulabirira n'akula n'afuuka ssejjaako ewaka oba okyegera oba n'afuuka nannyoma ewaka nga tagambwako yakuba banne tayogerwako kyewaggula ky'olina okukola okusigaza emirembe n'ekitiibwa mu makaago
omanyi kyokola omugambo waayi weefiriza konake weefiriza nogaka ngende nkupangisizewa wenkupangisiriza oba n'omukola ki n'omugobe waka mukulu Museveni ayina ekitiibwa ndowooza ekitiibwa akyetuma bwetuumirwa kuba nti kunyumirwa Chief of Defence Forces kyamaanyi wano Bobi Wine we yali yeekalakaasa amanya we yali eno mu kunoonya obululu abaana bangi bavayo ne beekalakaasa lowooza alabanga abagenze mu lutalo lw'eggalufu abali muleeya baavaayo abali masapatu baavaayo n'abadde atunda ennyanya kaleerwe naye yakola ki yavaayo nga kikulaga nti ye ne bwakera ku makya n'ateeka oluba bw'ati wansi alowooza eggwanga ttebenkevu ekyo ekintu okiraba kati mukulu Museveni kye yateekawo ebyo byonna biraba yabyogera kuwuddiisa buwuddiisa ffe bannayuganda omanyi tuyina engeri yo omanyi ffe bannayuganda ffe bannayuganda tuyina ekintu kino nti ye omanyi kye bayita captivity oba oli kuwekeza muno bagamba nti baamusibira ewantu okigere kati ffe obwongo bwaffe buli captive babukwata bwe bati buli wamu kuva kubali bajjajja baffe bali abeesiga omusajja ono essaawa zaalalo yakedde ku makya n'ateekawo kye kino n'abulira ku basajja be n'akola ki naye gwe weebuuze ne bamala abasajja abo bakikola gavumenti ya Museveni esobola osigalako ebibadde ebyange okwabadde kuwuddiisa tweyanziza mukulu byanca kanze wa mukulu Salim ekyensobola okwogerako ensonga ya pulezidenti yagambye si ebadde ekugunya abantu nga takimanyi kati we yakitegedde abali bagenda okuttajja mukatumba amala bebakuba lwaki teyabatadde ekolo nga ategedde nti bujja bategunya abantu ekyo kimu webavaayo ne bakuba Bobi Wine yavaayo ne yeewaana nga bwe bamukubye obulungi ebyo byaliko byakaba alimba tebamuyisiza bubi bakwata abaana bano nga batwala mu drone ababatwala bali muleeya esisa kiyita ya Museveni we batta mando wano Zebula yavaayo ku TV n'agamba ensonga twazitegedde basirikale bange badde bamukimye ne bagaana okukkaanya kitegeera kugamba ebyabanyumya ye nga y'omuntu yakowa gwenjaga President Museveni empapula z'abakutte tekubaako kiriko oza balina wasoma ye nga y'omuntu mukoowu naye just oba tannategeera butegeeza waliwo abamukaka namugamba genda kye tuyinza okubeera eno Museveni bamuwamba dda ng'abeera wali ku mulimu gwa mundu genda oyogere kuba bafuga eggwanga tubamanyi bangi oyo abadde mukulu Salim kampuliriza ku mukulu okusookera ddala mpulira nyiike ku mutima mpulira n'amaziga nga gankulukuta lwakuba sobola ggalaga waneeno era biseera bisinga ntunuulya nnyo pulezidenti Museveni wabula nensigala nnyenya mutwe era nga Kafero yagamba nti onyenya bunyenya mutwe kubanga nti pulezidenti Museveni yavaayo nayogera ku security ye nti bingi bye tulabye kuba wemba nzijukiramu okutandikiramu kemabega olwonzija security gyagamba simanyi security nzijukira abaana simanyi kibwetere byattira mu kyaki kibwetere abo baali oba baali emitwalo emeka bafa teri yavaayo n'agambako nti oba wuuno bannange kunoonyereza wuuno yatta abantu naye twawulira kibwetere ekyo ne kivaawo pulezidenti Museveni ovuddeyo ogambye mbu security ebonyaabonya abantu etta abantu abaana bana basinga bana begundi kasese batta abaana bameka alina kyeyavaayoko n'agamba nti bannange abakasese bafudde kakati tugenda kukola tewaliwo noonyereza yonna tuvudde awo kati nezirako mpozi ne kukya Salim kyagambye yadda waneeno Bobi Wine waneeno ng'agenze esaidi z'egundi eyo busoga okunoonya akalulu ne bamuyisa bubi nnyo n'avaayo ku TV imagine egyemya noweewaana n'okwewaana n'ogamba simanyi biki ate tebamunozeza n'atuteekerako ne kano nkajjukira bulungi yakoogera n'agamba ate temula nti twamukuttemu ennaku 2 ne muvaayo ne mwekalakaasa kuba bagamba abantu ge bali 50 naye nga baasukamu abaana abafa mu Novemba baasukamu 5 n'avaawo najja n'agamba kakati ate ku luno ngenda fuba okulaba nga singa nziramu mukwatako bwenti tajja vaayo ndabe
ensowera oba embizi ejja kukuba nti kola ki kwekalakaasa ebyo byonna ndi ku bya security byavaayo n'ayogera tetukomye ku ekyo President Museveni abaana abaasibibwa era mu November mu nyine abasibwa abaana kuba sijagamba nti banupu boka bebekalakasa nti abaana ba Bobi Wine boka nedda si boka abamu bakyaliyo mu makomera tebanavaayo saa zino bakyabavunana musango kye nzira kuona omukyala gwe batira era mu kwekalakasa okwo kwennyini nga bakutte Bobi Wine omukyala owa wano yakola mu KCC sona wa NRM gwe batira omwana saidi zaawo awo kanyanyango genda awo kanyanya awo omukyala oyo n'avaayo President Museveni nga bamaze okutta abaana batta abaana bangi gavumenti ye yebatta kuba situjaga gavumenti ye yebatta n'avaayo ku TV n'agamba nti buli famire oba yafiiribwa omuntu we oba yakola ki tugenda kola tya tugenda kwegamba kukola ki kubalirira nakati sawa zino wetwogerera sirabangayo muntu n'omu yali avuddeyo n'agamba nti nze bannange nawa bujulizi nti ku TV n'agamba nti nze bannange kulwa mwana wange oba yafiira mugundi atete yabirimu nti wuno ne bamukopa settinga tekiriyo tulina wano omwami ali wano abeera wano ku kyalo kyaffe musajja yalina wano mugundi mu parking waneno awa parking yali mukwekalakasa bamwita Sekayi mu parking yawo esasi lyamusanga awo wenyini we lyamusanga lyamuyitamu bweriti kati omusajja sawa zino yalemala ali awo omusajja yali yekolera takyasobola kola ki kwekolera nti nzira ku kya Museveni nti bino byagamba ebya security mbusimanyi security yange tedda musimanyi kubonyabonya abantu tedda mukola ki bino byonna kutuwuddisa buwuddisa okujjako nga waliwo ekiri munda kye tutannaba kutegeera nengera tujja kitegeera nenga kitegeeza President Museveni alabika essaawa zino mu Uganda taliimu yekka kwa saa zino alabika either ali kunninga obanga sekyo ngoba either nga amawanga g'Ebulaaya nga gamuteekako ki amaanyi kitegeera olowooza kino ekintu President Museveni kyavuddeyo n'ayogera tekiviireko abantu ababulijjo okulanagana n'abasirikale ekiriwa kino kyavuddeyo n'agamba nti baddamu kuba abantu kuba omuntu omusirikale ajja genda amwegezemu omuntu amutomere anti era okumwegezaamu n'omusirikale kisinziira omuntu yenna buli wonyigiriza ennyindo okola ki ogireeta omusaayi omuntu tajja kuva mu bbanga nti ave mu mbeera n'omusirikale wabula nti kitegeeza omusirikale aba alina embeera gy'akoze eki Fatia kankubuuze oyinza okuba ng'otambula oba ova wano eno oba odda waka wuwo n'osinga n'omusirikale n'omukolako effujjo nga talina kyakoze era kitegeeza omuntu naye okujjayo okunyiiga omusirikale aba alina kyakoze eki kuba gadijjukira abasirikale balinga batafuna musaala balinga batasasulwa akusanga nga neke nyini enjala ekola ki enjala emuluma n'akwesibasibako n'akusaba kino n'okimuwa n'ava ku ekyo n'agamba mpa kino n'okimuwa agenda okulanga tebikumalidde n'agamba oba muwadde nga ndaga muntu ng'ekyo vola kati abaana tetukyatambula nandaga muntu origino tulina diupu n'agiyuzaamu oba kadi ya kyalo ng'eyo identity kadi y'ekyalo n'agiyuzaamu kati tukyatambula nabyo kati ekivaamu kweko ekivaamu ng'omuntu era naawe oba olina okunyiiga okuteeka okwekyawa ate wenekyayiraawo kati mbaera ndikwatako mukwatirawo gujjo naye kyembadde ŋŋamba mwana eno gavumenti ya Museveni temugyewuunya yajjetta abantu okitegedde mwe temukimanyi basibanga abantu obundoba ne babaleega ne bakutuka ensingo ne bakutuka ebifuba yajjetta abantu gw'osubidde yabadde abawuddiisa okyali ayogera ebintu nga biri positive okitegedde kati yabawuddiisiza mmwe kulaba eimu yammwe kiki muzzaako ki okitegedde senga njogera bwe nti ati naye aleeta obugambo ng'agezesa kati bagambira naye ku mitimbagano kwali alaba yayogedde bye bamuddamu mu komenti naffe wano kati era bye tuliko okitegedde yo lwaba apiikinga awo amaladdemu abala ekirala ekiddako tasobola kungaga omanya abantu gavumenti besse kubanga era okumanya muzeeyi alimba ye nnamba mu pulezidenti ate w'amagye abasembayo mu ggwanga okitegedde wano wooda omulaba nga azikola ne muki wano mu paliamenti ogirabaga paliamenti bisiikirize akola wooda n'abagamba njagala kino kyokka tasobola kukola wooda ku bantu be bazze batta tugaye nti yakabalaba ate n'ekirala kwegamba ekitulumya nnyo emitwe era ekintu kino kinnyo emitwe bo bennyininyini bamala ne bavaayo era nga gavumenti ne bagamba ne pulezidenti Museveni oyo yennyininyini n'avaayo ne yeewako yennyini obujulizi n'agamba abo abakikoze mbamanyi basajja bange yes fine okkiriza nti basajja bange mbamanyi naye obanga obamanyi
lwaki tobajjayo nogamba nti bannange ne baba batuletera oba kuki ku TV kubanga ne basobola batuleta ku TV nti tubalabe naye nga batuwuddisa nti bamutute musiba ne bamuwa transfer ne bamujja e Kampala ne bamutwala Gulu ne bamutwala Arua naye nga wanene babalaze ku TV ku makamera nti bannange omusajja oba nti wuno bebana batasebula olaba fe yatumalamu n'amaanyi okumuteekako erya minisita oba pulezidenti oba ki kubanga tulabanga tumulabanga oba nkugambe ntya simanyi ku bukyayi bwe tulina okitegedde fe twali tumanyi nti biri byakoma mirembe giri ebyentalo biri eri n'abantu bazze bafa tufiiriddwa mikwano gyaffe nafiirwa zebbula okitegedde Gomeki yali angasseeko ku bulamu bwange okitegeera kati wajja ngatta abantu bati ate neyeewaana ate n'amaana aleeta ebyo ebiboozi nga yatta kuba ye commander in chief ye president ayina sebuli wamu nga yasobodde okugenda okulondoola lumbuye okitegedde nga zaabaddewo oba kale kati wuyo yagambye balekerawo okutta abantu bulijjo abatta abamanyi kati lwaki tukwatireyo kwa babadde nga batta abantu bonna bazze bafa kuba abadde akimanyi okuva ku kiggundu nabiwulira byonna nga abyogera nga ne vidiyo bazipuleyinga yenyini nga yazisaba bazipuleyinge abasajja abayingira mu palamenti ne bakuba ababaka lwaki tebabaleeta ne babatulaga kiba kitegeeza ayina sebuli wamu okitegeera olaba ne security ya wano nsiginenya nnyo kuba mwana basula bubi kati wagwa kugwa omuntu amanyi osula mu kikomero oba osula wantu abakuyinako oba nuguwe jukira basula bubi enkuba wejja ababanga abalisuze mu mukoka Fatia n'ekyokubiri nze muli nali nina seegamba nti okusanga owa poliisi osanga owaki ow'amagye ng'omanyi lwaki ow'amagye awuliriza n'asobola okutegeera ne bwakusanga ng'oli mu nsobi naye nga tobbye okitegeera nga tobbye okitegeera asobola okugamba toddamu kukola kino bwe kinebwe kinaakuleka n'okola ki n'ogenda naye kaakati baddira abapoliisi owulira nze kyovulama mbagamba nnyo ngenda wakanyanya abantu abasinga obungi ne mbagamba LDU ekyo kyafuuka kiguumaaza nayo linnya lya kiguumaaza abo bamilitale bennyini balaba LDU omutwalo gumu oba mu 1000 fati okitegere bamilitale bennyini abo ba UPDF okitegera kati babaddira ne babateeka ku poliisi gwe njagala ombuulire di lwali olidde nga bagambye poliisi eno bikaki eno eyambala bikaki timujja tugenda batwalekirala kikino wulira Muzeeyi Museveni yennyini yatandika embeera eno yatandika kuwamba abaana bato bwe yakozesanga ebintu ebyo ebyobutemu okitegedde nalaba okuyekerekanga naye nalaba wano ku Bobi Wine yatugambisanga obugambisa omumwanga amuli bubi atalina yadde akamundu yadde biki bigambo just naye nga yakozesanga action ng'era akozesa bazadde baffe nze taata wange bamuyingiza mu majje nga wa myaka 12 anti Bobi Wine ayogera bya ddala kanza abukulu reminishe bannange nenga parliament etami kano eggwanga lino mwandibadde abantu abasatu abasinga osasulwa aba security abasawo n'abasomesa negwa abasomesa wali naawe ezo zolaba ezo ministry zetwogeddeko esatu ey'ebyobulamu eya security n'ebyemjigiriza zonna zafuuka ng'ate okutegeera abasomesa balina ke batugattako wadde nti banamagezi amazaale kinene nnyo ne wabawo kye bakwongerako kyokka bw'ogenda ku electoral commission ng'ogenza okwewandiisa bakulonde bakubuuza oyina ebbaluwa ya senior 6 webuuza ani yampa ebbaluwa ya senior 6 eyo era nze kye nalaba akulira ebyokusoma wano mu Uganda ne president bayika tebaasoma ati mukyala we yakulira future y'abaana myaka 2 ugoba wasoma kale kavuye mukulu reminishe obulwadde tebukwata baana bato mwerabidde ekintu kimu President Museveni we yali agenda mu nsiko yagamba agenze kulwanirira ddembe ly'abuntu nakuba gavumenti ya Amini yagikubamu ebituli n'omukulembeze obote 1 n'obote 2 nagamba agenze kulwanirira ddembe ly'abuntu n'agenda mu nsiko mukayira yali mutemu okiraba bwe yagenda mu nsiko we yamaliriza bw'atyo olutalo be yasooka okudiritinga bonna baali baganda bakayira bankwanga bonna n'abadiritinga bonna akakoosi bo ku bo bonna ng'ebeeyita bajenofugita mu gavumenti yaabwe temuli muno naani n'omu yekka yakolaki eyalwana basajja baganda be balwana abadde akyabalemye nga babadde bagenda kumudiritinga Katumba Amala yayisaawo n'akolaki n'agenda mu kyoki Katumba Amala ye yabalemye ekera yabalumye nnyo President Museveni eggwanga
twali tulowooza nti we tunaava mu kulonda zimajegere zinaava mu bantu ba bulijjo ne military. Uganda yensi gyolaba nga twava mu kulonda balayiza omukulembeze w'eggwanga naye nga zimajegere zikyali mu bantu zeekaliisa tulinga nerwani kubadde newadde ogamba nti no ebyokukulonda kwaggwa era wadde kulonda kwaliwo naye tetwali mu lutalo majegereza izetagisa buli woyita ati akalulu babba kabbe kati beepima bamanyi ssaawa yonna okisegera negwe nowetolola Kampala yonna si Kampala yokayoka naye buli woyita osingana abasajja bali bwe bati ng'oyinza banoonyani nogamba babanoonya kkoni ate ekinuma kwaba basajja bino bye tuba twogera awuliramu ensonga nti ntagimalayo kutuusa nti wadde okugusa mulamu aki naye buli etwogerako buli ngenda kuwayo ensonga emu manyi lwaki muzeeyi yagenda mu nsiko yali feeriya ensonga gye yaleetanga ey'amaanyi yagamba lwaki baali batulugunya nnyo ku mulembe ogwo lwaki baali batulugunya nnyo abasibe ekyamutwala mu nsiko baali baki baali basibe kati bino byonna byakola okwata baganda baffe ne batata baffe ne basenga baffe ne banyinaze okitegere yagamba bino ndaba ne tubikwata kuva dda byali byamanyibwa okukwatibwa ensi ya Museveni yabakiira muwulira ennaku zino ekibozi ati tukyali ku nsonga okubalaga nti tewaliwo kyakola kigenda maaso. Ensi ya Museveni yensi omusajja avaayo nga Sobbi n'agamba nakola kino natuga abantu nakola bwe nti n'omulala n'avaayo nti nze nanyaganga egundi biki ne mutamulumba kukola ki kumukwata kati civilian wakoledde naye kimanyi olina eddoboozi bw'oyimirira amaaso g'omukulembeze n'omulagira ayinza owulira nze sisobola kusirika manyi kyenjagala era ebimu ku byango byo ku bannabyabufuzi bakola ebintu byesaagala byesikwatagana nabyo baba tugamba Museveni engeri gyagenda China mulogo nnyo kati ovene ng'olina byagala omugamba nga bigi olutuuka wali ssebo bikwesiba nasooka nagerera engero mugenda ovaawo nga tosawadde omusaba emitwalo ebiri Fatia onansonyiwa oyisaamu kano sikoogedde bubi naye obadde okimanyi nti n'abasinga owagira NRM baba bakadde baba baavu biba bizzolo baba balalu ate bino bigambo sibyogedde ku lwange nze nakola lisaaki nga nze ng'omuntu yenna bw'anakola baba bakadde baba baavu totale nga ekyobugagga nga ne bw'oba owasiza mu famire ye owulira mu famire ye ekinenyo ogenda muwa omutwalo ogwo alabe nga muwadde akakadde bebe ate kyenazude kate kyaliyo baavu bukambe bawagira NRM kuba bali bagala emitwalo kubi bagamba zaabawejjere eggwanga ki kireza n'abagaga bonna Fatia nekino era kyengendo sembayo okwogerako waneeno wenyininyini ku guno omulamwa kubaana bala bakyalina oteesa kankubuulire kino walayi ya Mungu okudda ku bbeere lya nnyabo NRM eyo giraba tewali gwetafudde masiikini kyova olaba oli yagamba nti luli baali balema kati luli zaali nkobe kati balema omanye kiki ekyatufuula bamasiikini oyo omwami omulaba yalimu bamubba akalulu ekyovala ngamba bali mu kamera mabega abatulaba n'abagoberera ebintu byaffe byetutukola bambi mbeegayiridde nekiba kikwetagisa kumalawo sente zolina musawo genda olabe eyo firimu ya Museveni 27 guns lindako abulolo olwensonga nti ye muyekera omutima gwe nagera n'ayeekera babbanga mubbe omanyi lwaki babbanga mubbe jukira ziri rigimu ziri ezedda ez'abajjajja baffe bali abedda bakozesanga kibuli President Museveni tawangula nko kalulu mujjukira akalulu kasemwogerere kali kamaanyi nnyo mu ggwanga lino mu 95 akalulu kasemwogere yamukubira waggulu ne tujja mu Kabyesige n'amukuba akwasooka n'amukuba akokubiri n'aka Bobi Wine kennyini n'akola kina n'amukuba akalulu naye mumpulirize bano abasajja batutya okusinga kye mulowooza Nadduli yavaayo n'akola statement emu kulw'omukaaga mujijjukira neyugumye eggwanga kabaka n'avaayo n'akola statement President Museveni omutima ne gusulanga gumukuba n'amukubirawo essimu n'amugamba jangu twogere bye bateesa mu byo tetwabimanya Katikkiro n'agamba byabadde byankukutu ebitali muki bannamawulire olaba kankusale kirimu mbeko kye kankomewo soko ndo kambeko kenjikiza leminishi sebo tosoka kabaka nasoka kogero ne bamukubira simu nkeera
kisoboka kabaka si wa bulijjo nga ffe anti kyo bwe kiri ne President Museveni anti yatugamba obojjukira emabega yagamba maze emyaka 5 nga nkubira kabaka essimu takola ki tazikwata nga kimuluma kitegeeza abasajja batutya nnyo okusinga kye tulowooza kyovola balwaki era kabaka we yamu meeting ekyavayo wakiraba yavaayo kwetonda ate nakano kaakano akasemba ngende teyagendayo nti yamukubira simu kugenda wane nakasoro weeri n'amaka ag'entebe matwale ga Buganda yali agenze kulambula matwale ge yakoba nayo batategeera nti kabaka ne Museveni ko na kutabana kye bayogera adde neki kuba olode kabaka yagenda okugendayo nga byadda ino mugamba yabimugambye ddanga yabire mu just wali Museveni yali mu kiba ali mu sapatu ngali mu kwetonda mijima gy'abanna Uganda kutebenkera kubalaga nti Uganda eri wamu nenga Uganda teri mirembe teteredde tetuba kirowooza kuba toyinza kuddira eggwanga Uganda bannansi badaga ekyokulya balya bikuta by'amatooke gwe n'ogamba mbu ate oleeta ba Afghanistan obaleete mu Uganda. Yes, this is why they call Ghetto Parliament. Era ndoza kanfune ku mukuru Bashir munaita onkwata bwe mayipa n'abaana bagenda ne bantu balaganya n'embaga sina sanenga njagala otese kweyenza nze omukulu byonna byajja n'ayogera bwe yamala speech nategerera nti omukulu adde tayogera eri bannayuganda omukulu yali asindika message ku bantu abali ebweru abazungu badona okubalaga nti wano wali safe haven aba Afghanistan basobola okujja tewaliwo bintu byakutobola ddembe ly'abuntu nze kinamulabamu kubanga mwe mulowooza okuba obukubi kwe kutobola eddembe ly'omuntu newaliwo ne psychological torture gwe n'oleeta drone n'okwata abaana b'abanono batwala golowooza abazadde abo beebaka bagenda abamu bagenda na myaka ng'ojjango oyogera ku ddembe ly'obuntu era omukulu y'omu yeewunya n'okwewunyangaga mu musirikale asobola okuba omukazi gino gyonna emiggo kati omusirikale oyo omutegedde mukyamu waki tebaleeta ku bbuuku bajje ansalinge bakuba abantu ate mwe mukyali awo fe wano kati twakizuula obeera omuganda omusiraamu obeera omwana wa ghetto wano tewaliwo ekirala Bashiri batta 10 bafiirwa omu ne baleekaana okitegeera nga ze tunazira sitini pieces ono ogundi wabwe w'amagye afudde nga ze abamagye era ba ministry baani ba companies be bali mu fete tuliyo okitegeera totwagala era omukulu oyo yennyini omugenzi mukama amusaasire Lokeeki yajja n'ayogera n'agamba tosobola kujoyininga baali basekatumba nga toli musiraamu oba okitegeera nti basooka kusomesa busiraamu kwegamba wano waffe obeera omusiraamu omuganda munnange obeera mutujju era kyovula babaleeta babasalidde omusango ne babakuba okitegeera kati gwe omukulu tosobola kujja n'ojja n'ogamba nti tolina kuba witness n'otatuleetera bakuba ba witness nga batuleetere baleete tubalabe naye mwe muli eyo newana ewaffe mu ggeto bakyakuba abaana abapoliisi bakola jjamu ku saa 12 okitegeera bakola jjamu saa 12 ne bakuba ababodde emboko okumanya bano bakyali bayaye wali amabega kubadde batuyoola ngono covid najja bino simanyi aido simanyi gwe bayita logo simanya ndi vagaboni waabwe gwe batuwaayiriza kuba teriyo omuntu abeera wantu nga talina byakukola mba nina ensonga lwaki ndi awo twakira iminganga ku byalo ne tuyita ba DPC bani ne bajja ne tutula mu meeting ne batulaga embeera tegenda kuddamu kubawo nga basirikale batukuba batubba tebigenda kubaawo kumbe baba bazze kubala perimeter kola nyini olweggulo sawa oba olibadde bajja 3 ku 2 nga babayisaamu eggaali kati kitegeeza byonna bye bimu feno wansi mwe muli eyo mwogerera mu office feno wansi tulina obulumi nti bajja ne bakwata omwana n'otuuka ne ku poliisi ekawempe ne bagamba ffe tetwategedde ku operation mugende sifa abamwina abamutute baleeya bamutwalidde emmotoka ezitategerekeka nejebule nabamu tebaddaala baba bamanyi kubogenda okujja ku kyalo sooka kubuukinga n'oba weggulu ng'ozze kukwata n'obuukinga ku poliisi eri awo okumpi kati nze omukulu tasobola kujja naŋŋamba nti abadde ayogera ku ddembe ly'abuntu nti omusirikale talina kuba muntu nga waliwo psychological torture abaana b'abantu babatutte bazadde bali mu kunoonya abaana tebabalabanga okitegeera badda tebategerekeka ate n'ekirala bakyakuba abantu kale kwegamba omukulu alekerangaawo bannayuganda babalemu ku magezi aleke structures zikole siye buli kimu nti asobola okukimala aleke structures zikole tuli badongo ng'abedda bamuzeeyi baffe be yasirwazanga n'akwata ku mitwe bato n'atwala n'abalimba tugenda basomesa biki siye ffeffe kati tulaba tubonyebonyeko ekimala tulaba ate nseddukira ku sipiidi kyova lwaki omulembe twali twagala gukyusa tukukwasa Kyagulanyi kuba kati ali updated kati ate n'ekirala ku nsonga ya crime gyayogeddeeyo
bannayuganda bannankamba kubira omulanga buli afuna platform ng'osobola oyisaawo eddoboozi kati nga ffe abafunye zino zi platform mujje mukozese platform zizino mwogere ebiruma abantu kuba bano abakulu bajja bo ne boogera ne badda ne baga muyiseewo ekyaffe muleete abafagani tufune ssente ne buli we mubanga ng'omulembe okitegeera freedom of press mugikozese kubanga zo tv temukyasobola genda ku ma TV buli TV yeraliikira license naye tuba tufunye platforms zino YouTube channels namwe abasubscribing mutambuze information such that we sensitize kwa kabaka Bobi Wine yasigalira kwogerera ku BBS ya kabaka bannange munzikirize ngende ku nsonga endala nabaga this is what they call ghetto parliament buli abana batandika okwogera ku nsonga ndo zamba abakola research emala it's making us so happy because when baje evidence ya mu ghetto ngabana they can talk they know what they are talking about. I feel so happy. That's why ngamba omuntu aliyo ye natural tell a friend genda yo olabe share commenting subscribing guys kubanga bannaye just sino kino ekintu tuli wano leero nze nabagamba nje mutu supporting one day tugenda tukatambula ebitundu ku bitundu kuba ebintu ebibaluma there are so many things ebintu biya ebibaluma olimbalala olimasaka just support us mutu sa information ku bantu alujo fe tujja kubanga fe we tuli ku mwana wa ghetto just no guys abantu abali mu parliament bava wa Fatia tuine bituluma bava wano oshagera neke kaferi kajja kazunga ono simanyira neke wanalete oyo la neke tugenda muwa tunava ku nsonga lindako ku nsonga kanzije katini ku nsonga yo subscribing ku terms of information tukyaleeta ba stakeholders bangi abageto tugenda leeta bita banneeko tugenda leetera ddala abantu abali ku ground bababuulira engeri gye bayita bulamu bwensi decision making z'abasajja bana babeera ku magombolola paka waggulu za affecting ate omuntu oyo ate mwe babuli ekintu kimu ono Kampala bagagga sibe bamukola fa bamukono abakola ekikumi kya leero fa bamukola ne muleeta policies ne mutunyigiriza ne mutussa ku kisenge bwe mutukwata ne mutusibira mu makomera teri wadde okumanya mu M7 kwene ensonga yabadde atusiriwaza parliament essaawa zino eyagala leeta etteeka nga no bail bakuteeka mu detention without bail kati onsiba otya onteeke mu detention nga tewali ku bailing after 48 hours kitegeeza omuntu bagenda luli tubadde tukaabya kajjanja kati bagenda siba abaana baffe nga bagamba alimu eri etteeka bagamba bannayuganda bannange mukose platforms zino okutuusa eddoboozi eryo ate era musubscribing musharinge mujje tutambuze information eggwanga tuli webaye 1% gye tusigazaayo okulwanirira eddembe lyaffe tugikozese bannayuganda balina kulemera ku nsonga yaabwe balemere ku Kyagulanyi Vietnam yamala mu lutale emyaka 2 namala ne babateeka mu kafi emyaka 5 n'essaawa y'olwaleero badduka ku speed basinga ne Uganda mulina kulemera ku nsonga olinga agamba nti nno kyekimu byonna bye bemanyi baba malala yazuula bino mu bisanja 3 yazuula bino nti awo okutte wafu ate wajjako wano mulanga abatasaaga zino channel zolaba ez'abadokita n'abamu abalangirako obulango batya